Amalungi atulaba ku mukutu gwa Nsage Media. Olunaku lwali tusinzidde wano ku kitebe ekikulu ekya bannaffe aba Mogo Boda Logbook Loan, era nga bw'olaba ebigambo bino byonna nga bwe biri get cash loan for boda boda. Muyinza okwebuuza lwaki tuli wano essaawa zino zennyini. Njagala okutegeezaako nti ebintu bingi nnyo ebigenda mu maaso mu ggwanga byeweetaaga okumanya. Olunaku olwaleero Suna Ben officially brand ambassador wa Mogo Boda Logbook Loan company gagadde. Suna Ben muganda wange kiri kitya? Byera bwe birina okuba mu butuufu bwabyo. Atulaba ku mukutu gwaffe ogwa Nsage Media. Soko babuzeeko. Balamusizaako mikwano gyange ngera na bulijjo mwebale okutulaba n'okutwagalanga enkya n'eggulo. Weewaawo ddala olunaku olwaleero tusinzidde eno mu baganda baffe aba Mogo, era nga tuli ndi wano okubategeeza nti nno tukwataganye nabo mu kutambuza omulimu guno ogw'okubunyisa enjiri mu butya bwe bakola emirimu gyabwe mu bulambulukufu, era buli muntu bw'atendereza nze okwegatta ku kampuni yonna mala kulowooza nnyo na kwegendereza olw'ensonga nti nno saagala kuyita banywanyi bange genda wantu gye bagenda kunyigirizibwa bannalimbira byeko ebintu ebifaanaganako bwe bityo. So kati mu mbeera eyo ne ŋŋamba maze kwekennenya mikwano gyange bano aba Mogo ne ŋŋamba nti nno kaakati we are good to go. Kyenvudde nsalawo ne nkwatagana nabo era olunaku olwaleero bassebo ne bannyabo tuli wano ku kitebe ekikulu nyongera okubakakasa nti neegasse ku kampuni yaffe eno eya Mogo. Tugenda Mogo bakola ebintu bingi nnyo, naye nga ku mulundi guno tugenda kubeera nga tutunuulira baganda baffe abalina zi pikipiki ne kaadi. Bw'obanga oli eyo ng'olina pikipiki ne kaadi, bwana bakulu bakuwa ssente. Osobola okubeera eyo ng'olina kaadi yo oyagala kasente, kwetaaga akasente obeeko by'omanye oyagala kumaliza nnyumba yo, naye nga tolina w'ogenda kukola ki kujja kasente. Abakulu bano bino bo babigonzezza, bagaba ssente okuviira ddala ku miliyoni namba n'ekitundu paka ku miliyoni 2.5. Essente ezo ne zikuweebwa gwe n'ogenda n'okola emirimu gyo ne piki yo n'ogenda nayo. Tebagisigaza? Tebasigaza piki. Bakuleka kuba kati abasinga naddala kati waliwo baganda baffe nga aba boda boda. Owa boda boda akasente akajja mu boda boda yennyini. Kati ate bw'okwata boda boda eyo n'ogitwala oba omukozi obubi obutagambika, kitegeeza nti nno omuntu akuwa ssente ng'azikuweesezza omutima gumu, akulekera ekidduka kyo, bwe n'olekawo kaadi n'ogenda n'oyiiya n'oleeta n'osasula n'otwala kaadi yo nga n'eddiiru ye ekozere eki ewedde. N'olw'ensonga eyo nzize okubazigirira kampuni yaffe eno etukoze obulungi obutagambika. Bazze nga bakola omulimu guno naye mu mpola mpola, wabula kakati tugwanjulidde eri eggwanga, era nga mbakoola banywanyi bange yonna gye muli mujje mwefunire omukisa guguno gwazze. Ennamba ezo eziyitaawo z'oba okubakoze mulaba ku screen awo, z'oba okubako sooka oyogere nabo nga tonnasimbula, obagaye nti abange nti twawulidde Suna Ben agamba bw'ati ne bw'ati ku nsonga eno, neetaaga ssente, nze kaadi yange njagala ssente. Bakuyita ojje ku woofiisi mwogere oweebwe ssente ogende oyiribe. Suna Ben tetubadde tetukulaba nnyo mu bintu bwe biti okwenyigira okuvaayo n'ogaa nti nze nyimidde mu kifaananyi kya kampuni eno ku lw'ensonga eno n'eno. Bano wabeesiza otya okulaba ng'ovaayo n'ogamba kanteekewo ekifaananyi kyange ku lwa Mogo? Nasose Beeke neenyanze bw'olaba nina kampuni gye nali nangiddeko yali awo, yali oba mu ndeeba awo. Bampa na kirango n'ensoma na kisome. Wakisoma ku leedi? Nakisoma na busomi nakiweebwa na bakama bange. Kyali kinzisizza bwe kyoba omanya. Aba boda jajja abantu bagenda okutuukawo ku kaofiisi akaali kagunjiddwawo, abasajja badduka dda. Ababoda bwe bankubira amasimu, jajja watukoze otya? Nawulira ennyike mu mutima kubanga nze n'ababoda tuli tutya muti be bafaani namba emu. Okuva olwo n'enjiga nze okukolagana ne kampuni yonna enyigiriza owa boda boda, nze tuba tujja kukwatagana. Kampuni yonna erimu ng'ediringana wa boda
mala kutuula nenekenneenya nnyo paka lwenkwatagana nabo kati bano offices zaabwe zirabo gye tubasanze tuli wano Lugogo kizimbe kirungi nnyo office zaabwe tebagenda kusenguka balina amatabi agawerera ddala 4 mu Kampala muno omanya nti ddala kati okolaganye n'abantu abalungi ate era abatuufu abatagenda kwekyusa naye akakampuni kali kamu kali mu luzigozigo kali awo kalanga kamala okunganya bantu sente bakadduka naye bano tibakisobola kyenvudde nvaayo okukolagana nabo maze kubanoonyerezaako okuva le bankowoola nzije ntutte ebbanga lya myezi nga5 ngamba noonyerezaako naye ku bye mmaze okulaba kiwedde. Okay, so kakati omuntu atulaba ali eyo ng'alina piki ye mu nnyumba alina ne kaadi ye kitegeeza asobola okujja n'afuna akasente. Oli mugagga gwali eyo ng'olina piki yo ne kaadi yo ng'ogiyina olina ssente tukyasobola kubeera ng'ogamba mbuno mbu katugeze oli mulimi oyagala gundi oyagala ssente za kufuuyira bamwanyizo oba birime ebyo biki kati ate olw'okuba nti ebintu byekuttekuttemu awo olina kaadi yo piki yo tewali agenda kugitwala bagikulekedde gwe kwekubiriza mu mutima gwo n'omanya nti mpeereddwa akasente kanyanguwe nkole ki nkaweeyo kantwale obuvunaanyizibwa obusasula nga bwe tunaaba tukkaanyiza gyoba buli luvannyuma bbanga bweti ngenda kuleetangayo bwe kati zimale okuggwayo oweebwe kaadi yo ne ku olwo lwennyini osobola okusalawo n'ogamba nti mu nnyongereyo bwe ziti esigale era n'esigala ne bakwongera kwegamba tujja kugamba nti Asuna Beni ebirungi byeyongera kumweyunira buli lukya wabaawo ekyegattibwako sajja yayimba nti wandikola ekintu okulumya n'obuuzika ng'oyambye muyambe. So kakati nga tugenda ku Easter Monday ku Joggies kitegeeza nti ababodaboda bakyali baffe basuubire okwongera okumanya ebisingawo ku nteekateeka eno kakati nkoola bakyali bange ababodaboda bakoola musooke mujje mulabe ate kino eno ku Mogo gyenzize olunaku olwaleero sigenda kuviirayo awo nina ebintu byengenda okubaleetera biyitirivu nnyo buli reflector abakulu bano bampadde reflector omutwalo mulamba ngenda kuzigabira baganda baffe buli ayingira nga tukusimba reflector tugenda kuzina nga ffenna twakayakana tuti ebitaala bya jjeje bitukubemu olabe nga ffenna buli ayingira oba oli wa boda oba oli mukyala wa boda onaagimutwalira yiino bagenda zimpa omutwalo mulamba ngenda kuzibaleetera ku lunaku olwo n'olw'ensonga eyo Bamogo nabo batutaddemu amaanyi mu nteekateeka yaffe okusobola okubeera ng'etambulira ddala bulungi nnyo era ku lunaku olwo ngenda kwongera okubabuulira ebintu bingi ebikwatagana ku Mogo osobole okujja nga ddala otegedde butya bw'ogenda okubeera ng'oyambibwa Sseruganda. Mogo bajja tuwa ne kasente akakalu ndubuzi. Tutateeko ne kasente. Mogo bano boolaba batuwaddeyo ne ku nkalu. Sente akakalu Kasuku yanjiririza kasente akakalu. Ogira akuwaayo ku nkalu. Kayina bye kamala bingi by'otamanyi. Kasuku ayagala enkalu. Akuwaayo ku nkalu. Akakalu ako kikulu nnyo. Yangamba naye kyuse naasana musajjawo nnyo ne mugamba nti musajja wange nnyo wakutegena ekimbuza akuwaayo ku nkalu ekyana kyagala enkalu kale nno kyekyo n'olw'ensonga eyo ennamba zaffe kweziri ne kuno kwennyini bw'anaafuna reflector tojja kutawaana nnyo kuno kwennyini kwojja n'okusoma ennamba zaffe osobole okuba nga ate obakubirako wefunira akasente ako muganda wange tewakyali kubonaabona olw'okuba tuli ba boda nze buli kaseera mbeera mbazigirira ebintu ebituufu ebigenda okubeera nga bitwongera mu maaso aba boda tetwatondebwa kubonaabona abalina pikipiki tetwatondebwa kukola ki kubonaabona nina kaadi yange mu nju nfa obwavu nkaabe miliyoni emu n'ekitundu nkaabe miliyoni 2 nga nina kaadi yange eri mu nyumba etudde ogende mu bano abakamye ku nte kizadde kibagisike okitegeera togenda okitegeera akuwa kamyo muwante jangu ku Mogo bakuwe sente ate nga teziri ku pressure okitegeera osasulako mpola. Kale nno kyekyo baganda bange n'olw'ensonga eyo balinze ku Joggies
nga ku Easter Monday ngenda kubeerawo ne baganda baffe abammogo bajja kubaayo nabo bongere okutubuulira ebirala ebikirako naye nga nze ebisoboka nze bibabuulidde osobola okubeera ng'okuba ku ssimu zolaba ku screen awo mu bwangu ddala tusobole okubeera nga kino tukikutula mangu tukiveemu okole ebintu ebitambula tubeerawo nga tulina ddiiru pulogulaamu mu bwongo naye nga ssente zitandika tetulina bano ssente ze baleese kukoba ne kadiyo bikiyo bagikulekera ne bwobeera wa booda osigala oyirirwa bintu ebitambulira ddala bulungi nnyo kituufu tuyanze nnyo tweyanzege tusinkane ku jogizi buli ayingira n'omusito wagamba buli ayingira n'omusito buli ayingira n'omusito naye waliwo emisito egitalina kuba ku mulyango anti kakati ate era tulina n'enkola gye twagize kubanga tugenda kutta ebisolo byanjawulo tugenda kutta ente tugenda kutta embuzi tugenda kutta ne kabiriizi kakati kabiriizi yo tejja kuyingira mu jogizi munda egenda kubeera ebweru tujja balagirira nti mulengera emitala eri wakola akakakali abaagala gye muba mukola ki gye muba mugenda wabula obuzibu bwe bugenda okuva tukusange n'emisito ebiri egy'ebisolo ebyenjawulo ojja kutunnyonnyola emisito ebiri egy'ebisolo ebyenjawulo gyagazaaki mululu gwaki kituufu byako ennyama atakuwamu yokusanga oli ng'atayagala alozeeri kabirizi atajje n'ogwenta agukwate oyo n'obwenzi aba mwenzi abamulaba nkanyi n'ewaka tuba tumubuusabuusa kabonera akalaga nti n'ewaka si mumativu mulaba nkanyi kkiriza ogambe nti nno nze ndi muli wa kabirizi nyweza omusito kwata gwa kabirizi baabudu baleke ku misito gyabwe egy'ente kale bannange mwebale nnyo mwebalire ddala